Hello everyone. Good day. Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wayeshwa mirembe ku kizinga Bugaba Sese. Mbalamusizzaako bannange bassebo ne bannyabo Bassaalongo ne bannaalongo n'abalongo baffe mugamba mutyeyo bamikwano mwebale kusubscribinga mwebale kusharinga mwebale kulikinga mwebale contributions mwebale comments mwebale donations mwebale buli kimu mwebale data bannaye mbatumirako mwenna yonna gye muli nti mwebale kakalukana era omutonzi nsaba abateremu obwangu. Kale olwaleero njagadde tulabe enjawulo wakati wa Kasubi, Kigwa, Mbuga, Lubiri. Ebintu ebyo biri bina pozi tuyinza okugattako ekyokutaano agaali badde Masiro. Tulabe enjawulo ki eri wakati w'ebintu bino kubanga tulina okubiyiga tulina okubimanya. Ate tumanyi emikolo gimpuuba. Munnange bannamukutu beekolamu omulimu ne bagamba bannange naffe tufa ensonyi. Tumaze ebbanga ddene tunoonya lubaale naye ng'ebiseera ebisinga tugenda gyali nga tuli mu buzibu. Ebiseera ebisinga obungi tubeera mu buzibu mazima okugenda eri empewo zino naye ku luno twagala tujje maama tujje nga tuli mu ssanyu. Naffe tulumbeko nga tulumbye bajjajja mu ssanyu nalo tulumbe nalo nga tuzze mu ssanyu tujje tusanyukeko ne bajjajja ku luno nga si byakukaaba bizibu no wazira tusanyukeko tulye tunywe tweyagale batumanye naffe tubamanye kubanga munnange otambula ensi eno gyekoma ogenda okowola ijajja Mukasa kowola ijajja Kiwanuka kowola ijajja Musoke naye nga mazima totuukanko na gyasibuka. Nasigala nga yeebuuza ddala omuntu ono anjagala oba nkwenyakwenya yabaayi lwaki ampitanga ali mu bizibu. Kale bannamukutu ne bagamba nedda kati ffe tukikole twekolemu omulimu tukuŋŋaanye kavu waffe tugende tugule embuzi tugule ente tugule ki tugende ewa maama tusanyuse bajjajja lubaale atulabe. By the way namugambye dda bazzukulu bo bajja era naye yalaze dda nti abalindiridde. Kaakati saagala muggwemu maanyi. Omukisa si buli omuntu asobola okugulaba. Gwe bw'oba ofunye omukisa n'olaba omukisa gukozese. Naye n'oyo atannagulaba era naye mumusabira omutonzi amusaasire bw'wabangawo omukisa agulabe era agukozese kubanga emikisa egimu kati nga gino gijja lwa lumu mu bulamu bw'omuntu ogenda okuddamu okwagala okugufuna nga munnaye tekikyasoboka. Bano ab'omukisa abanaaba basobodde okubaawo ku mukolo guno n'abo abanaaba bakoze contributions kuba twagamba bagenda okukola contributions ebifaananyi byabwe bijja kubaawo ku mukolo guno kubanga kati eri bannaffe abali emitala w'amayanja nga tebajja kusobola bambi eri abali emitala w'amayanja nga baafunye edda relatives baabwe be bawandiisa bagenda obbakiikirira still ebifaananyi byabwe bijja kubaawo. Bateekeddwa okugabana ku mukisa guno bajjajjaffe gwe bagenda okugaba ku lw'omulundi ogusooka gwe tugenda okubalaga okwagala kwe tuyina gye bali va ku biri. This time muhabbat gwe tugenda okubalaga bamanye nti abantu bakyaliyo mu nsi bakyatulowoozaako beereese nga tetumaze kubabanja kujja nti munnaye beereese nti bannaye ate bo bano nga banaaba basuffu nti ye era tubalage nti bajjajjaffe tutandise chapter mpya chapter yakolagana nga si bya mbirigo ye era abajjajja mu kujja kwaffe tuzze bwe tuti nze gundi oye gundi oye gundi oye gundi eyeddira kino oli ye gundi eyeddira kino. Kale bajjajja tusaba mukkirize era musiime. Kale olunaku mulindwa olwa 26 March lwe tugenda okukola omukolo ogwo. Dress code kanzu kifundikwa lubugo lugoye lweru olumyufu fayini twambale engoye z'abajjajja twerabeko naffe nga bwe twalinga mu biseera ebyo. Kale ekyo nga tumaze okkiruŋŋamya abandyagadde okubukinga okubeera ku mukolo essimu eri 0706 559 119 WhatsApp fine call fine kyonna ky'osobola gwe kyoba okola osobole okumanya contributions zigenda ku ssimu y'emu eyo
n'okuteekako erinnya lyo if possible, n'oweereza n'ekifaananyi kyo munnaye kuba asaagala kulyaza amaanya. Njagala bajjajja bamanye nti noono newankubadde ali wala naye yasobodde okubaawo ku mukolo guno era yagwetabyemu. Gw'oyinza obutatuuka naye am 100% certain nti bajjajjaabo bajja kutuuka. Okay? Kale, kaakati njagadde tulabe enjawulo eri wakati wa Kasubi, Kigwa, Mbuga, Lubiri n'Amasiro. Tugambye nti Kasubi ebeera nnyumba y'abajjajjaffe. Bw'oba oyagala bajjajjaffe ku mutendera ogusookerwako olina kgenda mu Kasubi. Ebeera waka ku luggya era ebeeramu omukongozi ne lubuga we. Ebiseera ebisinga baba bataata, bajjajja, bannyinaffe abantu nga bwe batyo oba baganda baffe okusinziira ye Lubaale bw'aba yateekateeka. Kasubi eno ebeeramu Lubaale era Lubaale ono abeera wa kika. Lubaale bw'abeera ow'ekika ebeeramu n'omusambwa gwammwe ogw'ekika. Awo we tulabira ne tugamba nti jjajja Muwanga ku mutendera ogw'ekika. Ne tugamba nti Kasubi ya jjajjaffe omuyego ku mutendera ogw'ekika. Era abeerawo ne Nnaalongo we n'amayembe gaabwe amasaamusaamu agabakolera emirimu gyabwe. Kasubi ng'eno emirimu ekola nnyo egy'awaka era bw'aba muyise asobola okuyitirawo naye ng'ensonga nga ntonotono munnange. Kaakati omutendera oguddako awo kiba Kigwa. Kasubi esobola okubeera ku luggya, esobola okubeera ku lunyiriri. Kasubi esobola okubeera ku mutuba. Kisinziira mmwe ng'ekika muyina empewo obukulu bwazo obwenkana ki? Obukulu bw'empewo zino buzze butambulira mu mitendera mingi okukula nga bw'ogamba nti empewo ekula. Kati katugeze, muyinza okubaawo nga muli famire. Singa bukyenkya mu famire yammwe ne muvaamu omwana omuwala n'afumbirwa, katugeze n'afumbirwa pulezidenti, ate kikyukamu awo. Muba temukyali famire njabayaba oba mukiraba. Mufunye amayinja olwo mukulaakulana oba mukiraba. Naffe eno mu mpewo bwettu bwe tukola ki? Bwe tubeera. Famire ng'eyalimu abatabaazi bannamige kati nga bwe mulaba bakikwabanga, tosobola gamba nti empewo zaabwe zijja kuba ze zimu nga zino famire ezitaalimu balwanyi ngaabo. Famire nga zirimu abalangira era nazo tojja kugamba nti ziringa zino endala. Abasajja bamukaajanga abo batuukamu empewo zaabwe ziba ndala, ziba nkuluko ku ndala. Ndowooza mukitegedde bulungi. Kye kitulwanyisa ng'abantu tuveeko kye tuba. Lwakuba obuzibu bwe tulina nti essira tulissa nnyo ku bulya mmere ne tutateeka mu mutendera guno ogw'empewo. Kubanga ate obukulu bwonna ate businziira nnyo eno. Kuba tolina bw'ogenda agamba nti eyo famire y'omugagga gundi naye nga tebalina na Kasubi waabwe. Agamanya gasigala gali yegeyege, teganywera. Kale, Kigwa kino kibeera nnyo ku mutendera ogw'essiga mu kika era we waggweera ensonga. We waggweera ensonga za Lubaale ezizze zirema okuva eno wansi ne wansi. Abantu bagala ne babuuza zino y'ensonga ki? Ensonga tezaawukana nnyo na z'abantu. Okugeza, oyinza okusanga nga mutabani gundi asoowaganye ne ssenga gundi. Mu ngeri eno ssenga ayinza okuba wantiisa mu banne, bannyina n'abalala nga tebayinza kumugambako. Bwe gutyo omutabani asobola okuloopa ensonga ye eri Lubaale mu Kasubi ku luggya. Naye olw'okuba nti twayogera ne tugamba nti Lubaale muntu, Lubaale ayinza okutiisa ssenga amaaso n'atalamula bulungi mutabani ono. Kati omutabani singa awulira nga si mumativu ayeeyongerayo ku mutendera oguddako ogw'olunyiriri n'awaaba. Bw'atamatira ku lunyiriri n'agenda ku mutuba n'awaaba. Kati singa bigaana ku mutuba olwo agenda ku ssiga nga ye walina okuggweera ensonga eno. Era bw'atuuka ku ssiga ensonga n'erema, awo aba alina kugenda ku mutendera oguddako gye bayita Mbuga. Tugambye nti ku Kigwa ye waggweera ensonga za Lubaale.
Kyova kati bakugamba nti Lubaale yadda ku butonzi, Lubaale yadda mu nsozi. Si lwakuba nti si gye yali abeera, nedda. Naye kiba kidda wannyini kyo essanja muki essaaniko mu lusuku. Kaakati eno ku mbuga nga gwe mutendera ogwekusatu gwe tulabye yebeera emisambwa emikulu. Ku Kigwa yebeera ekitebe kya Lubaale w'ekika. Ku Ssiga kati ku mbuga yebeera omusambwa omukulu ogufuga Kasubi zino endala zonna ne Lubaale waako. Kaakati gwe awoza nkoze Lubaale okuva nga nina emyaka 2 nkola Lubaale, kati mpezezza 5, Lubaale taggwa, Lubaale ansobedde. Genda omuloope ku mbuga gye musibuka. Era embuga zino zibeeramu abakongozi. Embuga zino ziba za misambwa era ezisinga obungi ziwasa buwasa. N'osanga ng'embuga yaba mpeewo naye ng'agikongojjeramu empewo wankima. Embuga zino zibaamu abantu aba buli bika nga balinamu ensonga zaabwe era n'amawanga amalala gatera okujja mu mbuga zino. Embuga ebaamu Kasubi nga nnyingi ez'enjawulo era nga buli Kasubi erimu nnyiniyo n'emitendera gyayo. Embuga zino zitera okubaamu ebifo ebitonde eby'amaanyi okugeza emiti eminene egy'emisambwa, empuku, amayinja, ebintu bwe bityo bibeera mu mbuga zino ez'empewo. Era embuga zino zisangibwa nnyo ku kasolya gye tusibuka. Ye walina okubeera embuga zino. Kale sanji zino embuga nnyingi zirabiseewo, ezimu nga za misambwa, endala nga za bika, naye nga kasita mutegedde nti embuga gye tulaga ng'eno yonna bigaanye. Kati njawulo ki ate eri wakati w'embuga n'olubiri? Mu nsi muno tulina amaanyi agatambulira mu Bwakabaka. Era tulina bakabaka abalamu mu misambwa okugeza nga Kabaka Mukasa, Kabaka Bulamu, Kabaka Waddema, Kabaka Musisi, Kabaka Muswa n'abalala bangi. Kati oyo ekifo kye ate tekiyitibwa mbuga wazira luba lubiri. Olubiri y'embuga ng'erimu kabaka. Singa kabaka akisa omukono n'abula bubuzi kwegamba ne mutamanya gy'akoze eki mayitire ge, oyo asigala ayitibwa kabaka. Nga temutegedde mayitire ge. Era ekifo kye lusigala lubiri. Naye kabaka bw'akisa omukono ne bamukolako emikolo egy'okumuggya akaba n'ebirala, olubiri lwe gafuuka Masiro. Kati ne tubanga ekitundu ekirala kye tuyina ge Masiro. Era Amasiro gano gabeera g'aba Ssekabaka. Ssekabaka aba kabaka nga yakisa omukono. Kati abagenda mu Masiro ebiseera ebisinga ate be abatuddemu enkuluze y'amaanyi ago ag'Obwakabaka obwo. Obwoyo yennyini nannyini kifo ekyo. Kyova olaba nti n'abalangira beeyawulamu nga oli mulangira waawa nti nze ndi w'egindi, nti nze ndi w'egindi, ndi w'ebulondoganyi. Ye bwe bityo. Nakuba nti ennaku zino okusinziira ebintu bwe biri, Kasubi z'okulujja zo zaavaawo. Abantu bali mu kwekomoma bwekomommi. Ssente ezaalikoze Kasubi zino bazimalira mu basawo. Owulidde? Oli waakiri akookoota ekiro n'agenda ew'omusawo okusinga okugogola oluzzi olulwe lw'anaanywamu amazzi ebbanga lyonna. Waakiri agula mineral water n'asasula akawunti ya myaka 5 ng'aganywa bunywi nga naye nga tagogodde luzzi lulwe
kumuyamba luyambe ne ku miriraano egimwetoolodde. Kale kyakusaalirwa nnyo bannange, naye nga bwe tubitegedde byonna ne tubimanya, kati nsuubira tutegedde ekyokkola. Kituufu Kasubi zo zirina okuddawo ku mutendera ogusookerwako. Lubaale wa ku butonzi, lubaale wa ku buzaale, ebyo tugenda okumanya mu katundu kaffe akanaddako, tusobole okwawula obutonzi kye ki, obuzaale kye ki. Era bwe tutyo tukole ebintu bino nga tubituukiriza. Si weewaawo akuume atakuumira mpeera.